Amza byabulamu ku nsonga z'enjawulo ze tuwangaliramu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Bino tuba twogera reality, obulamu tubutambuza tutya. Kakati nga tetunatuuka ku mulamwa gwa lunaku lwali, walabika vidiyo ak'abaana ba essomero ya Progressive SS Kitintale twakiyitanga batya abakoze solida for their friends aba senior 4 batano waliwe batandikira ekigezo kya geography abaana batano abamu ku school fees adete bazimaze kati nga abasomesa bagambye tebagenda tuula bigezo abaana ne beekwata ne bagamba ffenna tetugenda kukikola taasomero bali bifiirwa kuba mu January terina gwe ligenda kugira ki kale mufulume essomero bali terina gwe ligenda kukulanga abakadde b'okukyalo kuno mudoodoma budoodomi ate tebawulira makulu Ngwe kakati kabadde kasaculating ku social media and nendaba mixed reactions okuva mu bantu abenjawulo amugagamba ne banaye atadde wakusasulidde ssente atodda mu kwegugunga mufo kyogenda okola ebigeza and all that so it is something I wanted us to talk about ngangamba as a parent what do you think is omanyi babeerawo abaana babagaana okukola nejjukira omwana omubadde naye nga musoma kakati olaba obulamu bukyukire eno waggulu where we think nze nina owangula kana enkolera nnyo okusinga hafi kakati eno nga tukyali bato ffenna twagala kuwangula omulundi gumu nze naye sigendagenda ku campus but one of my friends yankubira essimu twasomanga nengamba naye nayogera points ze nafana ngamba oziresibolesi zibeere ewaka I woke up nengenda oba ntegeera nengenda nenonya ekifo ku university so twawangulanga ffenna kakati psychologically oyinza okulowooza nti oli kwono yekka gwoganye okutuula ebibuuzo naye noono amulabye and being nze nakirabyeko omugundi nti waliyo groups abana ze bagetinga in naye nga tezo zigenda kwonoona yes as omuzadde ng'otoyirize n'akasete kino oyinza obutakiraba nga kirungi n'ebinyonyo bye tuyiga ku ssomero tetuyigayo luzungu kuwandiika na kusoma tulina ebirala bye tuyigamu enneeyisa tukoleramu emikwano tudda wano ne tubanga abakuba olwali nga tukolanga mention ya kids and love naye abantu abalinyidde ku bannawe because society gye bakuliramu bayitirivu nnyo so odda onoga guniyanjirawo omubiri nga kubiddeko akasimu kakwe tubeera mu ssomero for example nga mulimu abaana ba minister abaana b'abantu business people who are very very rich mulimu naffe bapuliza alaawu kantunde mulimu abaffe muzadde agamba nja supplying akawunga omwana wange asoma and all that mwenna nga musomera awo naye life bwetuuka waggulu awo mu byaddala muyinza okutuuka nga muli ku level yemu eyali omwana w'omugaga naye yali omwana w'omunaku and opportunities mbulamu zijjanga za njawulo kati buli omu ng'alina kusika munne ku muguwa so abazadde bayinza temukitwala bubi it was very beautiful yes ekisooka omanyi mu bulamu okuunderstandinga amaanyi go it is very important kakati omwana agenda tula senior 4 aba atandise okula abagenda ku level batuka mu senior 6 ne batugamba nti kati level gy'otuuseeko it is a wide level lwaki lie down why kuba siba kuba nti oli mujeemu okitegeere oleme kiddamu it is a wide level lwaki era n'omusomesa olina obeera mu position ennyonnyola ABCD sibya ombuuzaako ebikoma mu O level kakati obulamu bwe tulina otambuliramu tukkiriziganye nti bali bataano lwaki abazadde balemereddwa bulemerera what can we do oba okitegeera kubanga ni bana abataano bano essomero lwaki libalemesa okukola liremeddwa kulya mmere nti ze zibulako ezaabwe oba kiki anyway that was something just to note abazadde butakitwala bubi abalowooza nti abaana tebakoze kyabadde kikyamu obulamu busingako ko we tubulowooleza kakati tubadde twogerako nnyo ku bintu bya loans and all that wiki eyo eyise paka neno kakati waliwo essente ze tutatera ku accountingira 4 naddala zino ng'owoze mukwano gwo owoze muntu wo saimo nga ono nkubira no nga afi mpola yawa 5 nenga kuwa ebiseera ebisinga nze ntunuulira nti ssente nzirina and Simon is going through something ni mutaasa
time y'okusasula egwe tomanyi kintu kisse mikwano nga ssente mane erupiya n'okyusa n'ekkubo buno obuduuka bwaffe n'oyita neewala ne bakubuuza waba ki ne Simon nga temukyenyega ssente nga yali ssente kubanga olaba mulimu institutions zino eziwola ssente eziri registered bo of course wengamba nti no ngenze ku sako yewa kwewola njagera ne charities impozi batata mu Luganda njagera ne omusingo gonna gwe baba ngambye njagena kimanyi beetaga interest oba mu banka wonna we naagenda naye ebintu bya mukwano gwange muyisa mu kizibu waliwo emergency bannange ssente zigendedde awo wali lifestyle yawo okuwummula okubeerawo nga mukwano gwakuwoza ssente abantu abamu batuuse ne ku polisi ne bagamba kati tubayambe mutyamu abatawandiika yadde endagaano tumanye tutya nti ddala wazimuwa okuyamba twandiyagadde okuyamba naye tukuyambe tutya teri anyiga munanga banka emuwola anoonya ku ngeri gy'annyonnyola banka yemugumiikirize naye mukwano gwe munange w'omuwola kimubiri ng'anyiiga ezayakusabanga ssente nga butandika okufuuka obusente obusente bwamanja ankwera amasimu amazeko emirembe akoze eki embeera neetabukira ddala ate ebiseera ebisinga our friends when you choose a friend nze nganze mulimu ebintu byendowoozaako nnyo okusinga kati mbandaba ssente zino emitwalo 5 gano ng'onoonya kinene nnyo I really need my money but as well I'm losing a friend naye tolumu ye omulaba nga atakiriiko atayagala ate olumu waliwo naye waayagala naye nga nze simutegeera ddala nga zibuze kyova olaba oli bwatuuka n'agamba yagala 5 nkufunire 15 naye ng'osobola onnoonyeza kamukwano gusigalewo genda zireke nga someone mulungi nnyo mu kirala naye nga wano ssente zigenda leeta kakati waliwo ensonga eyabadde mu high court eggulu ono nno nga waliwo omwami amanyikiddwako nga Stephen Omani ono nno nga yawola mukwano gwe best friend we baali ba mukwano for a long time Dennis Olala yamuwola $1,15,000 era kati omanye bibirimuko like richness kakati yamutwala mu kooti mu kumuwola wano ssente kwa zaali nnyingi yamugamba naye kakati naye nga byakutegeera mu ssente zange onoozimpa diti gwempa nina n'ekyapa you know because this is now big money we are talking about era oyinza nokugamba hafi olaba kankwe kadi y'emmotoka naye oba olina $1,10,000 zimpe mpite mu kino bizinesi yange maybe emaali bagikutte nga nekyo oyinza nokuba nekyenkuwolera mbadde nga tukyogerako sidi bakutte ebintu bamegera munno ng'afiirwa ate ssente ozirina naye awo nga temuyina nayo kyemuwandiiseeko nagamba alaba hafi nina ekyapa kya wano era yamuwa ekyapa land title ng'eri mu Wakiso district n'amuwa ne sales agreement ez'ebyobugagga ebimu ebiri eyo eggulu olala bye yawa Omani munange naye kakati ssente zino zaalwayo ate olala gwe bawola ye ng'aclaiminga nti oli n'atuuka ssente ng'azaagaliramu amagoba mugambera ssente zange ziruddeyo siina gye ngenda twala nze ekyapa kyo n'ebino bintu bye siina kye mbyetaaza I mean this is a friend wabula kyenjagala mu ssente zange mpeeraamu ki nyongeraamu akasente kakati oli ng'agamba gwe atali registered okolerawa because bweba company yo of course alina jjuwa okolera waggwe ekitegeeza kati onatandika okuleminga nti oli alinga ayagala okumubba yakundi yako ssente zange and all that kati munanga amutwala mu kooti kakati omulamuzi omu high court amanyikiddwa nga George Okero naawa ensala ye yannyonnyodde bingi nnyo n'agamba nti amateeka gatunuulira bino ebya banks n'abantu abali registered naye mu reality percentage esuuka mu bulamu buno bwe tutambuliramu abantu beewola ku bannaabwe so ye n'ateesa nti kooti zituule zitunemu eno ensonga nti abantu baba bakkiriziganyiza waliwo sema ongamba hafi mwana sokompero yawe ekyekumi n'ekikuwa that is quite understandable naye muli abantu beewolera ddala ssente empitirivu nga munne yazimuwadde n'azimuwa mu cash n'azitransferring okuva ku bank account and all that n'agamba singa babeera bakkiriziganyiza ne bagamba njagala interest nkuwola naye nfuniramuwa nti nkuwa 10 nziza 20 mbwabwe batuuka ku eyo gundi balekerawo okutunuulira nti this person awola tali licensed bakitunulemu okuleka
amateeka galina kunnuma singa njifuula business ate nga siri registered. You get my point? Nti Simon ngena muwola mugamba ajja kunziriza zino mpole kwefu mpole Ivan mpole you know awo wa amateeka gannume naye ekyolwolumu ng'ate tuyina nga tukkiriziganyiza maybe tuyina etuwandiise banaga kintu ky'okuwandiika nga muli ba mukwano kikaluba olabikanga kyabayitamu okimanyi kakati process y'okumuza bwate wandiika geno ndeeteredaga muntu geno ndeetera ki ng'olodde kyabadde ayitamu okiraba kyova ojja ssanga omuntu kyagamba kakati njagala mmuyamba naye kamuweereze kwefu kakati omanyi kyoboga geno oyogere kwefu mugambe Sayima agambye kwefu n'akuwoolezange kubanga yekwefa okyasobola okugonda okuyita mu mitendera gyenjagala so kati ye kyayogerako agamba bwe mubanga mutuuse ku eyo egundi like some people are sober enough wadde muli ba mukwano bo bamanyi nti bakiiga nti omuntu asobola okwefuulira agamba Sayima onkuwola naye maani njagala mu interest wa mitwalo 10 tuwandiike wano zijja ng'ozeetaaga womala ozifuna value ya ssente efa ng'ozirina mu ngalo otandika okulaba nga omugaso gwazo gutandise okukkakkana ne gwali ozifuna mu okusinza kukuyana kwazo kwali olina luli kati obalaba nti abantu bagoyinga against bimwakkiriziganyako ku ssente agenda okulaba nga zifunye mu kimala mukadde bwe 10 kati kuwemu 2 nze 2 ngenda ngajjawa ekitegeera naye nga luli alabanga ekyali kisoboka so kakati wano and this is something nze I agree with era I think amateeka gakitunulemu naddala naye kati gw'omuntu kisinziire nti bwemba nnyamba mukwano gwange ssente kijja ntuuka omugambirako because now this is really helping a friend out alina emergency yatutte omukyala abadde amanya ajja zaala normally bamugambe kati batuuse mu operating abaagala obukadde 3 ekituufu tobulinaawo onkubidde wadde nga nkyegera nti mukyala we agenda kale woba gwe toyagala nze kunnyongera mu 10 genda mu banka gy'onooyongeramu 2 kubanga abantu balidde ssente z'abantu lwakuba kale olaba bawera ssente nnyingi kati ate abonze siri mu bbo lwaba kati laba bino ebintu byokuwa abantu ssente n'atakuddiza oba omuwonye ate onooluzinga bameka kyekiri kye naggambye gye twatandikidde n'oba omuwonye mu ssente. Let me tell you, the moment you don't give me money, Simon ngambadde nzeetaaga, the friendship is done. Ano point eri bweti nkuwadde mutwalo 10 tozinziriza ne sikuddiza ojja kwetooloola nga bwontunulya bwati nga bonzijako amaaso bwontunulya bwati nga bonzijako amaaso anti yes kati era nange kati tutebereza we are talking about friendship level tulina bye tubadde tukwasaganyaamu I am a good person business like tulina bye tubadde tukwasaganyaamu akonti Simon tukwatagala mu kino wano kyatwayawula nga muli bulungi nnyo kinyalo mikwano gonga mukwano gwomu manyi bulungi nga bikimu nenga toli mulaga muwala ngakuba busi nga toli mulaga muwala nenga kyaliwo era nga kote wakanda ganda wange nenga kyaliwo waddala I mean biringe bya bulijjo sente zezikuyisa buli wamu wabadde watulidde mu bulamu I think bina kutuka naye obeera ne simu bweti ngo scrolling oyina contacts nga 2 nenga tolina muntu gosobola kubirako kuyamba obulamu bina kutuuka awo notegeera omuntu nawawo omukoma anyway kyekyo nno tulina okutegeera ssente tugihandolinze tutya naye bwe tunaatuuka ku eno level namwe mu understanding bank ozaayo interest ne bakunoonya ne bakuwambira ebintu ne bakola kirwaki mukwano gwo abatuuka okwegaira omuntu natukana okukaaba amaziga nti nsasula obusente bwange naye kyandowooza omuntu waba ng'oli mu friendship level omanyi ebisinga ne ssente zetwagala ebivaamu kuba n'ensonga lwaki abantu tebagala kuddiza mikwano gyabwe ssente nti expectations olumu tezikola ki tebivaayo kati nga talina kunoonya ssente walala akole ki akusasule so nze ndowooza wootuukira ku level egene wa mukwano gwo oba onoonya ebintu bibiri oba onoonya amagezi ne ssente so let's first sit down oyagala obukadde 10 naye obwetaaga mutufunayo 30 netugateekayo kubanga gundi explanation etera kubeera bweti bwe sooka ompe buno 10 nina wensuubira 10 nkiteekeyo kakati wetuteekayo 3 10 kirina ekijja tosobola kuteekayo 7 ne twogera nawo bulungi ne tuva wa assurance kubanga obulamu omuntu alinako akasente ayogera bwena otakwata bukwasi zonna n'ozikola ki n'ozimuwa n'omaliriza nga wabanga kyayogerako kituufu asatuko gataddeyo ziri azirinze naawe ejjeeyo 3 go so mukwano gwo abazze okunona ssente leka tatwala butwazi ssente n'amagezi talk about it the moment wotuko okweremererwa kitegeeza now you're free to talk about it what about happened? Everything comes out of love.
kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula